basadda kadda abawambe baabwe ekibasingira kyekitta bantu kye baliko mu Palestine oba bulijjo. Kyannaku ku bigenda mu maaso mu biseera ebyaffe tewandisuubidde nti ensi yandigumiikiriza ebifaananyi ng'ebya Nazi concentration camps mu biseera bino oluvannyuma lw'emyaka 8 Bukyanga Ssematalo owookubiri akomekkerezebwa. Yes, kituufu nti ekifaananyi kyolaba mu luwananda lw'e Gaza tekyawukana nnyo nakyali mu nkambi z'ababundabunda ez'Abanazi mu Germany mwe baakumira Abayudaaya. Kugamba Abayudaaya kye baabayisaamu myaka 8 emabega kifaanaganako nabo kye bali mu kuyisa mu Bapalestina mu luwananda lw'e Gaza. Mubakubye mubeetoolodde emmotoka ezireeta ebyokulya na buli kimu tesobola kukkirizibwa. Kati ate negye muleese ate nayo nebanga naye efuuse kattiro kumpi nga olinga akutte ekinyeebwa n'okiteeka ku kamasu nga waliwo wali emmese eyalumiddwa ddenjala okumala ennaku 2 erowoozaamu sigale nga mulamu. Wali abantu abamu agamba nti okuwangaala nga ndi mwavu kanfe mangu nga ndi mugagga. Kakati so olyaga nti ekinyeebwa kankirye kanfe. So kifaananyi kibi nnyo eky'Egaza era kiba kyolaba nti Trump yalabanga kubanga jjukira abantu abawagira Trump n'enkola ze be basinga okuvumirira ebyo ebyali mu Germany eby'Abanazi. Kati bw'otuuka n'obalaga nti ate na bano bye bakola public opinion oba ogikyusa kikirwaki ku nsonga eno yasitukiramu mangu okusindika Witkoff. Kikiba kyola nti yadde Isirairi ebadde wakana ku bintu bingi Trump n'agireka ku kino yagaanye. Yabagamba amagye gamwe gagenda okuuma distribution points ezo era kijja kuba. Yabagamba sente zammwe zijja kukola ne bawakana newe tuwogerera bazitadde dda. Trump zammwe zigenda okukola ffe tuwongerezeeko bwongereza. Smotrich yazitadde dda. So ekifaananyi kyasiize ku kiri e Gaza mu kiseera kino kituufu ddala ekya Joseph Luchams. Okay. Noyogera ku magye okwagala okumaamira Gaza nonzijukiza ku bwe yatugambako emabega enteekateeka ya Donald Trump okufuula Gaza Riviera. Bichi bw'okozesa Riviera abantu bayinza obutakitegeera ne bw'oyogera bichi omwagitegeera abantu basobola okujja ne bawummulira bakyakale bawummule bakole bye baagala. Abawarabu banoonye gye balaga bagenda Lebanoni beeramanyi oba Misiri. Enteekateeka eno yakomawa oba etuuseewa? Ekyamazima enteekateeka teyalina lugendo eyo ne Trump yali akimanyi. Naye Trump omusajja wa lwali yenkola ye. Ekyamazima kubanga era nabadde nsomako gimu ku mikutu gya Mawule Isirairi eyo kyeno omu aduumira ekimu ku bibinja by'obukiikaddyo bwe yabadde ayogera ku kusika omuguwa kuno okwa mukama we n'abanene ba Netanyahu naga nti obuzibu bw'abamu ku bannabyabufuzi bano bwe tebamanyi basirikale kye baliko mu ddwaniro. Kikirwa kibanguyira okutuula gye batudde nti mugende mumaamira ekifo. Kati ne Trump kyangu nnyo okusinziira mu maka ge Florida oba maka g'obwa president ya Washington DC naga nti ekifo ekyo tukifuule biiki. Ekyamazima abantu bano obukadde 2 ekyo waakiri okulwana okutuuka ku muntu asembayo. Tuzze tukyogera abatugoberedde mu lutalo luno nti bano we bali mu luwananda lw'e Gaza baana n'abazzukulu b'abanoonyi b'abubudamu be baagoba mu bitundu byabwe nga Isirairi etondebwawo 8 ne babaleeta eno. Era tuzze twogera ku bakamanda ab'enjawulo abahamazi abazze battibwa nga baazaalibwa mu nkambi z'abagundagunda abasinga obungi e Khan Younis. Bw'oyogera ku basiniwaalo omukulu ne muto we bonna kati abafiiridde mu lutalo luno Muhammad Siniwaalo ne Yahya Siniwaalo bonna baazaalibwa mu nkambi z'abagundagunda. Yogera ku Muhammad Deif yali omuduumizi w'amagye aga Al-Qassam Brigade bonna baazaalibwa mu nkambi z'abagundagunda. Kakati gye babasindika okubundira ate naye baga nti muveeyo munoonye awalala gye mulaga ffe wano tukolewo biiki. Ekyamazima Trump yali mulwali kiba kyolaba nti ne mu nteeseganya eziriwo
eyo si yemu ku nsonga ezikubaganyizibwako ebirowoozo ng'ate Amerika yeziwomamu omutwe ekkata ne Cairo. Ekyo tekiriwo n'olwekyo yali anyumisaamu bunyumisa nga bw'atera okubeera Trump, naye teri muntu aba nga ayagala kugonjoola kizibu kyawo ayinza keera enkyanaga nti bano kati tubasengule wano tuteekewo beach bo bagende bafuuke membozi mu bitundu ebirala. Kati nate tubadde twogera ku kusukoomu wakati wa Ssaabaminisita ate n'omuduumizi w'amagye, kyokka n'otuwa n'embeera nga bweyimiridde naddala ku mmere n'enteekateeka y'okubatuusa ku bantu ku mmere. Kati ate oleese ekyenteeseganya, enteeseganya ez'okkomya olutalo zo ziri zitya? Enteeseganya abaziri wakati naddala Qatar ne Misiri bo tebasanga mukono, bawummuzaamu buwummuza ne baddamu. Jjukira enteeseganya zino ze bayita proximity talks. Enteeseganya ez'ekika ekyo abateesa buli omu tatunula mu mmunye ya munere, temusobola kubeera mu kisenge kyekimu, tebasisinkana, muba n'embiranyi y'amaanyi nga temubeera wamu. Bwe tuba mu kizimbe nga kino, abamu babeera wano mu studio eno eya 88, abalala ne babeera mu ya 89, naye olw'okuba omulyango omunene ogutuyingiza wano gwe gumu, kye bakola temuyingirira mu ssaawa zezimu. Ekibinja ekimu kisooka ekimu kiyingira ekirala ne kifu. Bwe baba bakusisinkana nakyo kiba kiteekeddwa kati nga lwe kyakolebwako emabega kaawo ekkata. Bwe bamala buli omu okutula gy'atudde okuteesa kwatwala essaawa nga zeezo, bwe bafuluma nga bakkaanyiza nti bagenda kusisinkana eddakiika ezitawera 5 beekubiseeko ekifaananyi wabweru, era ogwo gwe mulundi ogwali gusoose mu nteeseganya ezaali zimaze ebbanga erisoba mu mwaka okuyimirirako wamu ne beekubyayoko ku kifaananyi. So Qatar ne Misiri bamanyi okusoomoozebwa n'obuzito bw'enteeseganya ze baasalawo okuwomamu omutwe, era tebakkiriza kuggwamu maanyi buli lwe beesanga mu kusoomoozebwa. Omwezi oguwedde ogwatuukira wakati waliwo essuubi ery'amaanyi nno ddala nti baali bagenda kutuuka ku kukkaanya, kubanga Witkoff alina ekiwandiiko kye yali abaze nga kirimu emitendera egy'okusumulula abawambe ne Isirayiri okuta abasibe, era ebintu ebisinga obungi baali bakkaanyiza, naye ne wabeerawo ensonga nga 2 ezalemera mu ddiiro. Ensonga esooka eri ku bugabirizi bw'obuyambi butuuka butya mu luwananda lw'e Gaza, kubanga Hamas tekkaanya na kya Gaza Humanitarian Organization kutuusa mmere ku bantu, kubanga babalaba nga bali wamu ne Isirayiri mu bikolobero. Kyokka ne Isirayiri egamba abakozi ekibiina kya Mwanga Mwati tikiyinza kujja Uganda ne kiwandiisa ng'abakozi bonna bwe bajje bweru, era batuukawo ne babaako be bawandiisa. Kati Isirayiri ega nti mu be bawandiisa bawandiisizaamu Bahamas. Kati olubawo ebintu ebirina okuba eby'abantu ba bulijjo bigenda eri balwanyi. Kati lwaki enteekateeka eyo Isirayiri yagisuulira 7 nekkiriza ekitongole kino eky'Amerika kyo kikola omulimu ogw'okutuusa emmere ku bantu, n'ebizibu byakyo tubirabye. Kaakati ensonga eyo nebeerako okusuka omuguwa kw'amaanyi nga Hamas egamba tuleke ekitongole ekya Red Crescent oba kiyite Red Cross n'ekibiina kya Mwanga Mwagati babeere n'obuvunaanyizibwa obw'oggaba emmere. Isirayiri eyina obuzibu n'enteekateeka eyo. Ensonga endala eyaliko okusuka omuguwa era ne balimu okukaanya, Hamas eyagala mu kiseera ekyokuzikiza emmundu. In fact Hamas yali esese tusengetuse n'okukkiriza abantu bonna bayimbula omulundi gumu abasigaddeyo, naye ng'eyagala ne Isirayiri amagye gaayo gonna egajje mu nsalo zonna ez'oluwananda lw'e Gaza. Kalaba n'okusoomozebwa Netanyahu kati yagala kumaamira Gaza yenna. Kyokka Hamas egamba muveeyo yonna ne ku nsalo. Kati Isirayiri nebanga eseeseetuka naye kale tugenda kubajja mu bifo ebisinga obungi, naye waliwo ebyenkizo ng'okuliraana ensalo ey'e Rafa eno mu bukiikaddyo
kisigalewo. Kati bwe baali bakkaanya ekkata baatuuka ku kukkaanya waliwo essaawa we bakkaanyiza nti Isirayiri ijja kusigalawo naye nga etambulako kilomita 1.5 okuva ku nsalo. Naye ng'ekyo kya bigambo. Ono ava eno mu kisenge kino n'agenda mu kiri naga bano bagambye kino na bano ne bagamba bwe kityo. Kale bamala okukikkaanyako bwe bati bagamba Isirayiri kati tukubire maapu tulabe bulungi ky'otegeeza ku ekyo ky'oyogedde. Bwe baakuba maapu ng'ate bayingira kilomita 3 amazzi bano tebali serious era we baakoma tututambula ekigere kimu maaso ne tudda bibiri mabega ekyo kikola kakati so July yali asuubirwa nti okuggwaako ng'emundu ezikidde. Enneeyisa ya Isirayiri okusinziira ku Hamas yabalaga nti mu by'enteeseganya balinga abagula obuguzi obudde. So enteeseganya koolwe zaali zituuse ku ntikko ekyo nekiggwa naye ne baddayo buto Kata ne Misiri nga Amerika ebali mabega bo tebatuula eyo rawundi bwerema ng'ate baddamu buto. Era n'enjuyi zombi tezinnayimiriza bezisindika kugenda mu kuteesa kubaako nako kabonero kakulu. Kata Hamas babayo batuulira ddala n'eri Kata. Isirayiri naye buli kaseera bwe babeetaagira bagende Kata okubeera mu nteeseganya zino. So zikyagenda maaso naye tewannaba kalungi kavaamu. Kati naye ng'okyalindirira akalungi kaveemu kati wulira enteekateeka eri mu ddiiro eri mu kabineti ya Isirayiri olwaleero. Kakati ate wali emabega otugambye nti Trump okubya biiki yali azannyamu. Ddiirwe tulinza omutwala serious kuba ate mutwe mukulu muki mu nteekateeka eno ey'okuteeseganya. Ddiirwe tukola ki? Lwe tuyinza omutwala serious. Kwega waliwo ekirabwa n'ayonka. Waliwo ekirabwa n'ayonka kubanga strategically America kiki kyebeefunamu ekyo. Obulabe bwesobola okujja mu ekyo okusindikiriza abantu mu butujju kuba beekyaye nga Zamiru bw'ayogedde. Bwe businga okuba era wamu kuba kivumira ne mu America baga nti ekyo bw'okikola obutujju bw'ogenda tuleetera wano ne mu America bujja kuba tebulabwangako. So ayina byayogera nga byakujjubisa naye oluusi nga bigenderera. Omanyi abasoma literature waliwo kye bayita hyperbole kiyinza okuyita deliberate exaggeration. Ne mu Luganda tukiina ne mu literature w'Oluganda toyinza okugamba ekino nga noga nfudde tekitegeeza nti ofudde naye oba olaga obugazi n'obunene bw'ekizibu. Deliberate exaggeration. Kakati ndowooza nti ne Trump mukozesa eyo yali hyperbole. Kugezako kuba mu kiseera ekyo wetegereza ebyali emabega yali ateeka kazito kuba Hamas ng'ayagala bagguse mangu ebyokuteesa. Jjukira yajja atusuubiza nti mu ssaawa 2 mu nnyanga alayidde nga 2 January ceasefire ejja kubeefunisa. Kati mu kiseera ekyo ate okwawukana na kati nga Hamas yesinga okuteekawo obukwakuliza obungi. Kati Trump yagiteekako akazito kayitirivu nkitunuulira nga n'ekyo kyali mu buufu obwo obwakazito sinti yali akitegeeza. Alright. Dr. Asumani Lukwago akutumidde. Tweyanziza nnyo ssebo webale kugomerera. Webale okusunsula ensonga. Kulamusiza musawo. Musawo medical butereevu. Yakulirako n'eddwaliro ly'e Masaka. Omulala ye Lawrence Jumba ali Canada n'agamba nti dokita ye kyatukolera ebintu bingi bye tuba tetumanyi naye bw'abitandika